Buli disitulikiti yonna eya Uganda amalwaliro eddwaliro lye mulina mu Butambala Obote yalizimba mu mirembe gy'enkaaga naliiseeko wiikisi nga 2 emabega nenditunulako nga nali eddwaliro ddwadde abantu mwe balaga nga nalo lireetaaga kuyamba. Twagala tugaddaabiriza amalwaliro ago ate tugagaziye era tuzimba amalwaliro amalala. Tugenda kuzimba maternity labour wards ebifo abakyala gye bazaalira buli ggombolola. Tuteekewo ambulance, tuleete ebimotoka bye bayita mobile clinics bitambule mu byalo bino nga bijjanjaba abantu baffe. Obujjanjabi bujja kubanga bwabeerere mu malwaliro ga gavumenti nga n'eddagala kw'otadde. Omuntu bweweerezezza emyaka 65 tujja kuwanga kaadi ekukkiriza okujjanjabibwa ne mu malwaliro aga private. Twagala tujjanjaba abantu baffe era tubalabirire abantu abakulu abo. Tulina abantu abali waggulu w'emyaka 65 e Uganda, ebitundu 3 byokka ku bantu 100. Twagala tubalabirire ne bannayuganda abalala basobole okuwangaala. Bassebo ne bannyabo akawumbi kalamba $1 akaviira mu nguzi buli mwaka. Akawumbi $1 bassebo ne bannyabo kakola kilomita z'enguudo eza kolansi 1000. Oluguudo lwammwe luno okuva e Maddu paka mu Empigi teziwera kilomita 2, ziringanga kilomita 10 mu something oba n'obutawera. Ekiregeeza nti nga twalwanyisiza obuli bw'enguzi omwaka gumu, enguudo zonna ez'Egomba, enguudo zonna eza Butambala tuzikola mu mwaka gumu zonna ne tuziteekako kolansi. Enteekateeka yaffe ku kulwanyisa enguzi tugenda kuyita buli muntu yenna eyali akoledde gavumenti emyaka 3 egiyise otunnyonnyola obugagga bw'olina gye wabujja. Ebintu byonna by'otasobola kunnyonnyola tugenda kubibowa tubitunde, sente zikomewo ziyambe Munnayuganda.